Baniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nze n'emboozi eri mu kutambula ku mikutu gya intaneti egy'enjawulo ku kufa kw'omuyizi ku ssomero lya Seta High abadde mu siniya ey'omukaaga. Eggulire lino tetunnalikakasa wabula essaawa zino tusobodde okuŋŋaanya endowooza z'abo aba breakings eggulire lino batunnyonnyola ebisingawo. Mu kaseera ng'ebibuuzo bingi ebitaddibwamu kuva eri Shama n'omusomesa Oloya aba Seta High School. Seta High School kirabika eguddemu enjega endala. Omuyizi wa siniya ey'omukaaga yafudde. Mbadde ntambulatambula ne nsanga ka vidiyo nga abazadde beesaza akajigere nga beebuuza omwana waabwe yafudde ki. Omwana yafudde atya Seta High mutabaana musadasa abaana bonna mubamazeewo Seta High School mukono mutabaana b'abantu yege tuyinawo abazadde ba Seta High School mukono. Waliwo omwana omulala afudde nga abadde asomera ndowooza ku Seta High School mukono. Okusinziira ku clips entono z'ensanze wano ku TikTok, abazadde babadde beekalakasa nga bo bagamba nti Seta High School mukono mbu basaddaaka abaana baabwe. Ye kilipu gy'ensanze wano ng'esaculatinga. Ebyaddala ngalabye ekiroga kayitako essaawa 2 ate obudde ziri ssaawa 9:39 ogw'ekiro. So sinnaba kufuna clear information wabula okusinziira ku muzadde abadde alaaja n'agamba nti musse omwana waffe ate mutummye omulambo Seta High School mukono. Musse omwana waffe ate mutummye omulambo okusinziira mu ka video kendabye. Era lunaku olw'enkya wenzuukukira ngenda kunoonya clear information embooze kiki ekyasse omwana abadde wa kirasi ki babadde bamuyita batya. But as per now kilipu egamba bweti Seta High School mukono musse omwana waffe musaddaasa omwana waffe ate mutummye omulambo. Kilipu we badde egamba. So tugenda kwongera okunoonyereza bwe tunaamanya ekituufu then tujja kujja tukiryalinga empewo. Fantastic. Omuvubuka waggulu awo ndowooza mumujjukira bulungi. Omuvubuka oyo ye yali student wa Seta High School goba declaring nti yeetuze olw'ensonga kitaawe oba yasaba taatawe emiliyoni 2 taatawe n'agaana zimuwa. Omwana n'asalawo okunyiiza kitaawe in such a way that yeeteekamu omuguwa ne yeetuga bwe lityo essomero we lyagamba. Abazadde ne family information eyo baagigaana okusinziira ku information essomero lye yawa. At the same time ne actions essomero lye baakozesa okwanguwa okuggyayo omulambo gw'omwana ate nga family yali egaanye okwata ku mulambo before nga tebannaba kutuuka. Nze okusinziira ku bintu nange bye nalaba n'ebigambo bye nawulira ebintu ebyo nabigaana. Era olunaku olwaleero information empya gye nguddeko egamba nti omwana oyo ayinza okuba teyafa yekka oba omwana oyo teyeetuga wabula banne baamutta. Ekintu ekisobola okuba ekituufu. Olunaku olwaleero nzize nkuwe ku personal experiences nayitamu okwo ku ssomero to an extent nti by the way natukeseera neneekubira omulanga mu administration but no one cared. Essomero ne lintama tebakukkiriza kufuluma ssomero. Nzira nenfunako n'akaseera nga wenziri ewaka mpulira emirembe ate gye sifuna ku ssomero lwakuba muzeeyi wange yali mukambwe nnyo naye sobola kumunyumiza story zino. Ekisooka ngenda kusooka mbuulira abazadde bonna oba omuntu yenna alina omwana nga yamulabirira oba nga yatteeka atwalenga obuvunaanyizibwa ayogerengamu uko n'omwana we ebintu ebikwata ku ssomero. Okusinziira ku story gye ngenda okukunyumiza, nze nasoma HSC eyo gy'olaba nagisomera mu Kisulo ku ssomero bayita St Henry's College Gangu. Katonda teyampa mukisa kuba na mubiri munene era nze by the way ebbanga lyonna lye mmaze ku nsi sirwanangako sikubanga ku muntu. Ebbanga lyonna ndi myaka 26 ngenda kuba mpeza emyaka 27 mu August. Naye ku ssomero eryo kwaliko omwana wa director yabeera nnyini ssomero. Omwana wa director oyo actually baali abaana babiri naye sijja kugamba nti mbajjukira amannya kubanga ebbanga liyitiddewo ddala. Ekiraga nti abaana bonna banyiigira
ne ku Facebook page mbalina nga mikwano gyange era nabagamba ne mbaga abaana mwe mwampisa bubi. Bankola ki? Kye kibuuzo. Abaana abo bambuulinganga nnyo. Bambuulinganga nnyo naye nga sina gwe nsobola kubigamba. To an extent nti olunaku lumu bankwata ne banzigalira wabweru wa dormitory and no one cared. Banzigalira wabweru wa dormitory kuba nze nali njoza ngoye zaali ssaawa nga 4 ne banzigalira wabweru wa dormitory ne bayingira ne beebaka n'ensula nga ntula banzigulirawo ssaawa 9 ogw'ekiro. Nasula wabweru wa dormitory ne bazuukuka ekiro ssaawa 9 ne bajja ne banzigulirawo. Nakera ku makya nengera ne neekubira omulanga mu administration wa DOS baali bamuyita Mr. Musige, simanyi oba akyaliyo ku tusomero bayita St. Henry's College. Ne mugamba abasajja bampisiza bwe bati ne bwe bati. He never cared. Era tewali gwe yayita n'amugamba nti wakoze bwotyo. Abaana abo tebaakoma, bakola ebintu bingi to an extent tibakugulangawo keesi yange ne bajjangamu ebyokulya byange ne babirya nengera nekuba omulanga. Still no one cared since munnaye baali baana bannyini ssomero nga tewali muntu n'omu abagambako. Natuuka ekiseera nze nga njagala okutwalanga ebintu ku ssomero naye nga sisobola, ng'abasajja banfuukira obuzibu nga buli kyendeeta bakitwala. Obulumi obwo paka ne kati ku ssaawa ya leero nkyabulina. Ekintu kye bayita okubuulinga abaana mu ssomero by their friends kiri real, gye kiri. Abaana bababuulinga, abaana bayita mu bulwamu obuzibu. Asobola okufuna omuntu oyo n'amufuukira akabasa ebyaddala. Omwana omuntu n'amufuukira akabasa ng'ono tamusobola, amala kumutuusaako kizibu, ate ng'omwana oyo yosanga abadde atwala obuvunaanyizibwa n'agenda n'alopa mu administration naye nga administration tefaayo. Kati gwe muzadde yenna abadde atwala omwana ku ssomero n'otaddamu kukebera ngeri gy'alimu, ngenda kukusaba twala nga obuvunaanyizibwa oyogere n'omwana, kubanga bintu bingi ebitranspiringa ku masomero. Abaana babayisaamu eggaali nga baana bannaye baba bayisaamu eggaali. Omwana n'agenda neekubira omulanga mu administration naye tamuyamba. Omwana amala kufuna buzibu, kati ate ne bateekawo ekibeera ekiraga nti ate omwana yeetuusizzaako obuzibu naye nga banne be beemutuusizzaako obuzibu. There is a possibility okubanga omwana oyo banne be bamuyisaamu eggaali. Okusinziira ku experience gye nayitamu personally n'obulumi bwe nayitamu ku ssomero nga administration tenyamba. Essomero eryo bayita St. Henry's College Gangu. Abaana sibajjukira mannya naye feesi nzijjukira bulungi nnyo, sobola kuteekako bifaananyi byabwe for their privacy. Naye mbajjukira baana baali bazzukulu ba director w'essomero lya St. Henry's College Gangu. Mutwale obuvunaanyizibwa mwogeremuko n'abaana bammwe, or else baana bannaabo babayisaamu eggaali ku masomero gye basomera. Mwebale kuwuliriza, mwebale nnyo.